Abaka ba Parliament okuli wa Bunyole East nga ye Honorable Yusuf Mutembule no wa Busiki County nga ye Honorable Paul Akamba wamuno mbako omukyalo wa district Cherengo Honorable Sise Namoju Dionazia olunaku olwali bakomyewo mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ewuusa abakenuzi okuddamu okulinnyimba n'emisango egy'obuli bw'enguzi egibavunaanibwa wabula nga ku mulundi guno bavudde waka oluvannyuma lw'okuyimbulwa akakalo aka kkooti ku bbalaza ya sabbiiti eno. Bano babadde maaso g'omulamuzi Lawrence Gidudu ng'oludda olwabwe luleese ssentebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu Mariam Wangajja ng'omujulizi mu musango guno nga kigambibwa nti ababaka bano bamusaba enguzi okuteerayo akakiiko ke akabega kwongere ku nsimbi mu mbalirira y'eggwanga. To remind you that you took an oath to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth, isn't it? Wangajja ategeezezza kkooti nti emboozi yaabwe yonna yakwatibwa era yali mu Luganda nga katambi kaatwalibwa ku UBC okukavvuunula ng'ayongeddeko nti singa amaloboozi bagamuzannyira asobola okugategeera. So Ms. Wangajja handed over the recording device to a police officer at Kibuli. Yes. I just want you to be clear as to what followed when you handed over the recording device. But before that, do you remember the officer that you handed the recording device? Yes, my lord. The officer Chakuwaire. Wano Jonathan Muwaganya akulembeddemu oludda oluwaabi wasinze n'asaba kkooti ekkirize akatambi akaliko amaloboozi kazannyibwe mu kkooti kyokka kino bannamateeka babawaabirwa bakiwakanyiza nga bagamba nti okusaba kuno kkooti omulundi oguwedde yakugoba. What's wrong with that? No, it was not there. From the record you have just read. Is she supposed to be repeating what she said? No. Because she's not Let's also proceed. supposed to rectify. Let's proceed. She's not supposed to rectify what she did not say. Following an adjournment. Let us proceed. Omulamuzi azzeemu okugaana okuwuliriza akatambi kano ng'alagidde Wangajja okufundikira obujulizi bwe nga kkooti bw'enaaba emwetaaze ajja kudda ayite mu maloboozi agali katambi kano. You will do sufficient cross-examination at that stage. I hope, Mr. Muwaganya, you are alive now to, Very much so. to what is going to come. Very, very much. Yes, yeah, because if you contradict your testimony in chief, you know the effect. Wangajja azzeemu obujulizi nga nnyonnyola nti mu katambi k'ebifaananyi akaggyibwa ku Hotel Africana baasinkana n'abawawaabirwa. Major Gaba had linked up with me and we moved together to CID headquarters. Bannamateeka b'oludda olwawaabirwa basabyeyo akadde okusobola okwogerako n'abantu baabwe basobole okufuna engeri gye babuuzaamu Wangajja ebibuuzo mu musango guno ng'omulamuzi n'akikkiriza n'ayongezayo olutuula luno okutuusa olunaku olw'enkya. Omulamuzi azzeemu n'akinnyikiza nti ayagala amaliza omusango guno mu bwangu nga singa ababaka bano gubaka mu vvi baakuggalirwa nga singa bawangula baakuddayo bateeseza abantu ababalonda. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino ku Crackers TV agaleero.